Buli mwaka ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwokusatu ekkanisa y'Abakristaayo ekuza olunaku lw'abakyala abafumbo era nga ku luno bagenda kulukuliza ku lutikko e Namirembe olwo Abakristaayo b'e Katwe bajje balukulize ku kkanisa yaabwe eya Katwe Martyrs. Viika w'ekkanisa ya Katwe Martyrs Reverend Flobia Sebunya alaze obukulu bw'okukuza olunaku luno na kiki lutegeeza eri ekkanisa. Tujjukira Mariyamu ono teyali omukyala eyatuzaalira Yesu, omulokozi waffe, omulokozi w'abantu bonna, omununuzi waffe, era tujjukira nti maama Mariyamu oyo yalera bulungi nnyo Yesu ng'atambula naye, era tujjukira bulungi nti lumu Yesu yatambula n'amuvaako ng'olwo obwakatonda akola obwakatonda agenda mu buweereza ne bamunoonya ne bagamba omwana waabwe talabikako. Kaakati ffe ennaku zino omukyalo oyinza okuleka omwana n'otomanya na gy'alaze n'otomunoonya nako, naye Mariyamu ono yalina obuvunaanyizibwa obw'okuweereza, obw'okulabirira, obw'okukuza. Reverend Sebunya akubiriza Abakristaayo okweyisa mu mbeera za maama Mariyamu bamuyigireko ebyo bye yakola basobole okulongoosa amaka gaabwe n'okuyiga engeri gye bakuzaamu emiti egitya Katonda. Naffe n'abakyala abafumbo ye muli yonna tubakubiriza timutambule nga maama Mariyamu bwe yatambula, mutambule nga Yusufu abaami mu kulabirira, kubanga ennaku zino tusudde okulabirira abaana. Buli omu akola kike, abaana batwononeseeko, abaana buli omu kyakola kyasanga kyakola, abaana banywa enjaga, kati bino ebyebisiyaga weebiri, naye tubeere nga maama waffe Mariyamu yanyiikira okukuza, okulabirira, okufaayo. Ono ategeezezza nti beeteeseteese bulungi nnyo ng'ekkanisa era n'akoowola Abakristaayo okujjumbira omukolo guno kuba gutegeeza kinene eri amaka g'Omukristaayo. Twe Martyrs tuteeseteese bulungi, abakyala bateeseteese bulungi, ebivvulu bitegekeddwa bulungi, ng'atukulembera ye maama waffe Aleni Nsereko awamu ne executive ye bateeseteese bulungi. Tubakubiriza mujje, ennyimba weeziri, ebitontome weebiri, amazina weegali, mujje mulabe Martyrs Union kyegenda okukola ku Sunday. Mwana wange twesigalayo. Nakamate Victor Mulika kulira ebyamawulire mu Martyrs Union ku Katwe Martyrs Church ategeezezza nti kye bategese omulundi guno kyanjawulo nnyo era n'akubiriza n'abatatukuzanga bufumbo waabwe okukikola bunnambiro. Mwezi 26 ku Sunday tuteeseteese ebinyuma bingi ng'okuyimba, amazina amaganda, tubaaniriza mwenna mubeerewo ku lunaku olwo nga tusanyukira wamu mu kukuza olunaku lwaffe olwa Mariyamu. Amagezi gempa abatanayingira Martyrs Union banange ebirungi biri mu Martyrs Union, tulabye ebirungi bingi. Nkubiriza buli muntu yenna atannaba kutukuza bufumbo bwe ajja twegatteko, ajja kulaba ebirungi bingi. Ku mukolo omukulu ogugenda okukwatibwa e Namirembe, Ssaabaminisita w'eggwanga Robinah Nabbanja Musafiri asuubirwa okubeera omugenyi omukulu ku mukolo ogwo. Ibrahim Sebunya, Lw'Abakyala TV Amasukulumu.